Abandaba yona Jamesinzira bampise Jacob DJ Jacob Mtuze oba ageka kugizwe Jacob okunda ko kuwedde badendo of the dent nabasinga obungi tondeza busungu tetunonezeza kintu kitiko okwagala manyo okwagala kuleetera emirembe mu bitundu gye tuva okwagala kuleetera emirembe mu Uganda gye tuva n'esawa zina abantu abasinga obungi banondeseza busungu balondeseza na kulumya ne beerabira nti n'emyaka gino 5 gigina kubeeramu amaziga mangi ngokera kuma ky'okuddukirawo omuntu naye ng'omuntu taswakira macha kuyamba jiga kwera mu abantu bangi bagenda kukira mu ky'okuzoganya kati okuzoganya kugenda kubeera mu kisanja kino kugenda kubeera kutwaliramu abantu bangi naye ekikulu kiri nti abagezi balonze bwe yalonze obusungu nkusabira naye Katonda akuyambe abwongo buluke eno kyona kiri mbagaliza emirembe mirungi mbagaliza 2021 obulungi ow'emirembe. May God bless you all. I salute you. Kyosuubiranga kaluka wedde era ki abantu kyogenda okubakolera okulonda kwa Buna Mwaya division kubamu Eva Obubbi mbadde ntama police stations enjawulo kindaze nti nate abakumi beddembe begata ate n'aba esimbi okukera ku kyokuba wa presiding officer bange ba agent bange so kiba kitegeeza nti nukuno ngomanya okulonda kwa Uganda Eva kuba we kuti tekuba fair bakitegeera so kyona kyonna kinavaamu oba kiki aizo manje ni muzanyi wa zala afya ntala afya no problem with that but anything God wishes kyona kigwa sengo boyisem nsonga ki zogenda okusimbako essira singa mba mpise ensonga esingira ddala okuba enkulu okulwanira abakyala bo mudamu bakola emirimu emitu